Kankubulize ddala wayingidde dda Sako anti president yagambye efe abakantu ebbiliyoni 5 zitukutte ali nze kati wendi nina okusooka okumanya ebintu bingiko naye already nze eyo mbanjirimu bagiwadde ne ba content creators kati ndi content creator kati benkola nabo balina bakiraba bulabi nti mwendi ate ekikulu byonna nti yakikulembedde tuli tuti gwe ne Kasuku mutabani wange abakirimu bonna tuli tuti esegeeza kati okirimu butereevu direct muteko kubaamu goloza Kasuku ayinza okubanga adira aba content creators bateekayo nanzijamu nakojjamu ne bwabe nabera nti bagambye ndi ntambi gwobo bawandika ntambi nanzijamu tamanyi nti ndi content creator tasobola oba ne bagamba nti Zubeda gwoli Zubeda yatamanyi nti ndi content creator tasobola ekyo sikirina ko buzibu bani abatuufu abalina okubeera mu kiri ekintu kubanga okuva president we yagambye nti mbadde billion 5 kati amaraboza yayogedde kigambo ki manyi olina okumanya ekigambo president yayogedde president yagaye ngenda kozi Kasuku yabadde amunyonyola ng'amunyonyola ki nti nga ffe ba content creators bani tulinawo Sako yaffe kati president mbota ngenda kubateekeramu biliyoni 5 yayogedde nti tulinawo Sako yaffe kitegeeza ndi yabadde omwogezi w'olunaku era teyeyagaliza tali selfish kitegeeza nti waba yazitaddewo olwo buli akola content yenna abeera abeera shareholder abeera agwa mu tulubeeri abeera stakeholder mu kintu ekyo gwe bakyaza akyaza akatematema eri abeera ku kamera mwenna mubaki muba content creators naye ekintu kino content creation ndaba kiri broad ne bana ab'emizanyo bali omwo kuba nabo ba content creators anti kati kisinziira abantu ba drama actors abadrama nabo balina gye bali ba content creator naye birimu enjawulo kuba nowa music content creator naye tolaba nti ate bo baterawo gundi eyaabwe ne ba producer b'okuma TV ba content creator buli omu alina ekiti mwagwa nga bwolaba bwe bateekawo abasambi b'omupiira bamupiira naye ate ne coach aba wa mupiira naye nga tetasamba mu kisaawe so nga ate ne bannanyini matiimu baba bamupiira nabo baba bamupiira ne bannanyini bisaawe baba bamupiira ezagezo oli bwaba lesente kateekaga nti yabasambi eba yabasambi abaguvaako n'abakyagusamba n'abaagala okuyingira kati awo kyekyawula ku nnanyini ttiimu kooki omusawo n'agufuuwa defiri ate manya nti n'agulaba naye abeera consumer wa mupiira kubanga era ye n'agamba nti nkya sijja tetukyagulabye tikiti tezigulwa tekikola ki ate abo baba bakyakola ate nga bakolawo kati awo nabana abajja ne boogera kati nga bwowulira ndasana nze ndi content creator ombuuza era byenkuwa byebyo ye content gw'otunda esegeze ekintu kino Uncle Kasuku anaaba akigira amanyi nti n'abantu ba Muzeeyi Magala abantu bakazibwe kapo abantu ba Muzeeyi Kagatto nabo bagwa mu kino nze tajja nakulinda kutuuka eyo nze olunaatandika okulowooza nti ayogera kuba content creator kuba nze natandika okuba content creator we emyaka egiri mu 15 emabega kubanga gwe otabaawo n'ekyalo zaffe tezibaawo mpozi kyonna mu byonna nze Kasuku nja amagezi gennyinza omuwa ate kyemanyi nti era waliyo n'abalala abajja okugamuwa simanyi bwe balowooza ku ekyo atandikewo enkola abantu beewandiise kireme kusigala kyanja nga bwekiwulira kireme kubeera bwe kityo nga nti kakiriiki akaaba akantu b'ekyanja wakati bonanga mani kali bekyanja kati gundi tabeemu seni gundi tabeemu seni bonate kamunga gundi yemuwanika gundi kawese Shalom kakati gundi wanajjanga namuwa sente kuba kiwanuka kubanga akantu kati kalimu ab'okujja kalanda ola timu ebeera kujja kalanda ate yo gundi kujo Simon Giovanni waliwo eyo ku Joycita waliwo eyo ku National Theatre waliwo eyekyanja ako nakantu ate waliwo n'abeejini ate ab'okuyaya nanti be abekyanja ate waliwo kyanja awo sibeebo ate awo kisaasi naye kati abekyanja bali ku gundi
ku gardens eziri wali ewa mwami gundi oyo kuyaya gardens ziri kyanja ekisaasi we wali byanjawulo ekisaasi we wali yaya kati eriyo n'ababeera ku woteeri eno ku kayanja ka Kabaka abeemakindye ku kooti bona gye bali so obadde omuwa amagezi galambike bulungi awandiike bateekewo forms wabeerewo registration teriyo society oba sako oba cooperative yonna etabeera nabaki nabamemba bawandiise kwebawulira nti gweoli memba nti kakati awo wajja okulamanyira nti ono memba ono si memba era n'ebibiina ojja kulaba bateekawo eno gye bayita ey'abayimbi union neyakenzo olaba era abateewandiisa bo tebaba bamemba kati bakubuuza nti oli memba mu union eyo gwolina okuba nga weewandiisa okuba nti okolifayinga kakati mulimu bajja okugamba nti weewandiise naye nze ate anaŋŋamba ty nti weewandiise olwedde nga wadde seewandiisanga nga akumanyi nti omukulyetingira content era content nga mukola nga bwamwetaaga so bibeere nga biri mu buwandiike nga birimu abantu abateekwa okubikola ki naye mpozi mu byonna nti essente omugaso gwazo nagwo kikulu zigenda kukola ki kuba zabaweereddwa zakwewolayo ate kasita zigenda mu ssako teziba za gabana ziba za kwewolayo olina okubeera nga obukwakkulizo obwaweteereddwa ku ssente obugoberera oba tobugoberera zijja kulema baagala kuba nti otunda Uganda kati nga bwe tuli wano nolaga nti Uganda olaba oyinza okubeera mu kifo nga kino kirimu bino kirabika boti olaba otya eno part of Africa ye Uganda eno nga buli woobeera embeera eriwo bwe walabika naki nga oli mu Uganda olaga ensi oteekayo akantu nga kalaga nti eno ye Uganda bweri bifaanana ndowooza kyekyabadde ekigendererwa ky'omukulembeze w'eggwanga era alina we yakikondeddeko nti kasaba nga muconsuminga content owawano oba mukola content owawano mweri enkola ya buy Uganda build Uganda ekiri kugenderera okutunda Uganda ensi emanyike era nze ŋŋamba bwe nti essente ezaweereddwa nze nalabye okusinziira bwe nabadde ndaba zabadde General Museveni teyaziwaddeyo osuusuute NRM yaziwaddeyo kusuusuuta Uganda ng'eggwanga naye ate nze kye nalengedde mu mpozi ekirala eri munda nga bwe ntunula bwe nti nengera kwabadde kulaba nti bano babadde basama ennyo nga bagunda gavumenti bajja bakuumira awo mu ssaako yaabwe ate mujja ssente ate mwoyasamira ogagawalidde mujja ssente z'okozesa mu bizinesi yo so bayagadde n'okukuumira awamu ababloggers abo so kati anko kuku kyalina okukola ekisooka kuteekateeka amateeka ga sako amateeka ne sako eyo ebe ne constitution yaayo ebe ne accounts ebe ne basignatories ku accounts era ndowooza bw'omala okulonda chairman nolonda vice nolonda secretary nolonda n'omuwanika kitegeeza ndi basignatories baba mu abo naye omanya nti tekutekwa kubulako omukono gwa treasurer gubaako ne chairman kati emberebezi w'enyiraba we yajjidde batiktokers mpulira bagamba nti naffe tulina association eyaffe tuli ba content creator aba X abakola ku X bako ku Twitter nabo bagamba naffe tulina ebyaffe kati wone bana abakola urban content y'Olungereza y'Oluzungu oyo aba elites kakati abo balina okumanya ekintu kimu buli omu bwe muba mukola ebintu kifaanana nga bwe tuba tuwogera ku bavubuka waliwo abavubuka nga bo bamakanika waliwo abavubuka nga bo balunzi waliwo abavubuka nga basambi ba mupiira waliwo abavubuka nga abakola ebintu by'enjawulo kati gw'omanya woogwa mu abo bw'oba togwawo nga mwagala okukola eyammwe nga mugikola ye General Museveni kyagamba nti bw'onaaba olina gundi sako ajja kusobola okukuyamba nze mwenja okukuyambira ye tayamba muntu kinnoomu era kyova olaba gundi ku magezi ge yayolesezza Kasuku yayolesezza nti mugezi bwe yagenze n'atayogera nti nganze nga bw'olaba eriri pazo ye yagenze nga ye naye Kasuku okuyimirira okwogera bwe yabadde ayogera yayogambye nti tulina sako yaffe we nalabidde nti Kasuku ayagaliza ate si muntu waku kama tali selfish siwa mukanga siwa mukabukuku so kati bano abeeyita nti ndiri wa TikTok ndi wachi banoonye bunoonya ngeri bayingira mu kino zino sente baziwadde baki ba content creator no wa TikTok enjawulo eri luddawa tewali njawulo gye mulina nti kati olina kunoonya bwe bagamba nti zino sente z'abavubi bw'oba ovuba mmale oba oli wange oli wampuuta
olina kuyiiya bwe mulya ssente ng'abavubi bwe bagambye ba content creators tebafuddeyo oba oli content creator nga oli mu mawulire oba oli wa content creator nga owandika butabo oba ku radio oba ku TV oba ki zaba content creator kati nawe oba wewandisiza obeera omu ku bammemba abo omanye olira kulaga bulazi nti oli content creator naye sakire ne badde already weeri oba yatandikiddwawo after kati tetuyinza gamba nti tebaddeewo ng'ate bagiwadde bawadde etaliiwo yabadde weeri yensonga lwaki bagiwadde ng'eri recognized ekitali recognized naye president abakusaba kasoko linnya lyayo mukadde ako anti kati yabadde tawalinnya yabadde awa muntu yabadde kyogerera bw'anaakugamba nti nina sebo njagala kuzimba nnyumba nga gamba nti sooka mbulira ekyalo kw'onaagizimba waguladde ettaka ne pulaani yaayo ogimbuulire bwe yapulaani yagikuba ayinza okubuuza nti oyina ettaka deni beera kuzimba ettaka liriwa liri mu biveera wali lino tebalizimbako so mu mbeera eyo Uncle Kuku fe we appreciative abali mu blogging abali mu biki content creating n'ebirala okutuusa ensonga yaffe ew'omukulembeze era Kasuku yayogeranga lunye nti lwendifuna omukisa okuyimirira mu maaso ga president nenjogera naye era yagenza okumala okwogera naye ng'amugambe nti Kasuku next week njagala okusinga alabye nti omusajja ono mugezi nga mugezi Kasuku kitegeeza nti ekintu kino tuba tukikutte bulungi bangi bagenda kukifunamu omukyuzi bajja kyengambe sente tugenda kigaggawalamu kubanga kati singa sente ziba ogaggawala ku jembe kale tujja kukifunamu embeera ennungi kijja kubabeezaawo mbeera gyonna enabeesoboka naye kyogaggawala kale kijja tubeezaawo mu mbeera bw'abawa biliyoni 5 kyosooka okumanya okujjako gunaaba mukisa nnyo nga ntaanya nnyo nze siwulirangako omuntu gwe bagambye ne bajja kukuwa sente bwe ziti omunene yagambye ne bazikuwa bamanyi okukugamba nti bakugambye biliyoni 5 nti waliwo obukadde 9 oba tulinde 5 zijje lumu ne balina nono science anti president abawako mu half esooka simanyi mu financial year esooka simanyi financial ebyo tebibaayo ng'ayogera naawe andi bo bano nga babizikuwa tezibibaayo jukira president bwasuubiza bwati kati balina okutwala ewa Goobi ate kati nze nkikola kimu kyokka kujjukiza president buli lwe musanga nti essente ze wagamba okumpa tebazimpanga ng'abayitaawo ndigundi jangu sente ze nagamba okuwona ate mumuyite emmere agenda kuyitaawo omuntu amubuuze mulabe embaga anti president agenda kumugamba nti anti kiki nakugamba bano bawe sente bwe did you give them nti no agambe byabasayija nti ono bw'oba ogenda ewuwo oddayo naye mugenda naye ate bw'aba yalagidde ogende togulirira kufuluma oba ogenda bugezi ekyo nno munnange so ekitegeeza nze ogambye si bugagga naye embeera eyinza okutereramu anti kati waliwo omuntu okubeera awantu nga toli bulungi naye nga toli bubi nga tobulwa kyakulya kati wano tojja kubulwa nga kyakulya kuba sako weeri eyo ate abagirimu bonna bakumanyi kuba naawe ekyokola bakitegeera jagenda ogye bukadde 10 tejajja kuwa bukadde 10 ku biliyoni 5 babuloga bali bameka bwe bakugambye ndi bajja kukwata biliyoni 5 bazibaleetere waliwo kirabyewa nze sikibulirangako nina gwe mmanyi gwe bagamba okuwa obukadde 7 bamuwa obukadde obu ku bukadde 7 tebamuwa bukadde 5 kati ziba zaaki nawano bakyangu nnyo okugamba nti bakuwadde biliyoni 5 n'ogenda ne bagamba nti waliweemu kitundu oba mugitwala oba mulinda ziwere 5 lumu neoteebereza okuleka wamanya biliyoni ogimanyi naye president okusuubiza biliyoni eyo yabadde bano abaana abakutte bwongo nti bali excited ezo sente siza bajeti za ministry wanene zimu ezo biliyoni 5 ate biliyoni 5 ate president bw'abayogera ministry ebeekyali ministry eri waggulu wa president asobola n'okutumya ekimotoka ne kijjaawo ne batoolerako awo ndaba waliwo wano business waliwo wano ministry financial bwe baba basoma embalirira nga ministry efunye biliyoni 3 nanti eno ministry golooza ni General Museveni afuna nnyo mu ministry okusinga mu bantu abo bayagala okuwa sente mbadde baebe ministries yazisekawo ne minister n'abalonda ministry ya Labour Museveni agifuna muki ministry ya Labour koza ani agikulira tolaba Labour kakati naye ate nga ono omukyala Obote naye afuna muki omukyala gundi Beta Amongi simanyi ye gundi era
ye minister, state minister, ye cabinet minister. Cabinet minister. Yeah, the vice president. Where Uganda? I think you're going to Zambia. Jessica Lupo. Wanyeti abantu basigale tebamumanyi. Jessica Lupo yaliko minister of education gyebuvuddeko. Kakati nno nkubuulira kino. President yekintu kyabanga alina kyafunamu. Asobola kiyiwa mu ssente nga teyebuuziza ku muntu. Nze nalabako ka miliyoni nga yeetisse ekisawo kya ssente. Bakiyisa wa Gombe. Ezimundo zaze directive. Baziyisa mu minisitule bw'ate basooke bamugambe kino oba kiri. So president wakugamba nti nno nkuwadde aba asinga bino bye bagamba mbu ate genda okole kino genda bw'aba agambye kubanga manyi bagamba nti a king's request is an order. Ekiragiro kya kabaka. Kabaka alina kyasaba abanga alagiro kati waliwo omusajja yali mukulembeze we yalinga omwana we bwe yakaabanga n'agamba ne bannaye oyo akaabye omwana wange akolawo ekyawo saagala mwana wange addemu kukaaba nga bamutta omwana we aleme kuddamu kukola kubanga yali amulabikira bubi. So mu biliyoni zino 5 zate ontisira mugambye kizibwa zireta zonna okujjako ku president n'amusanga ku mikolo entumubanja naye bayinza okutya abo abazimugolako bayinza okutya bano bamimwa bayinza obbasamira naye direct nje zabulira tujja kubasamira bwe banaaba n'office bwe zibulidde ffe tuba tugimanyi nja kugamba Zubeida ne Kasuku funa olunaku lwe twasama lw'essente ezo nga baziremedde tubasamira wiki kumpi namba nze kyensaba ba bloggers ate muleme kuyomba nga bwe mwatandise kupapaala kubuuza bibuuzo nga ne sente zinnabakwasibwa naye nga ebibuuzo bye babuuza Kasuku nze ne muwa amagezi ntobaako goddamu ennaku yakulumatta abakubanga yaze nazo mu kisawo naye era Kasuku nabadde wamugamba nti gwe otwalako 2 kitundu zitwale waleese kirowoozo kyo n'ekirowoozo kyabadde kiki bonna nammwe abali eno mwabadde temumanyi kyagenda kwogera nga mulowooza ali agenda kwogerayo bibi kubanga bonna abakute ku muzindaalo Tamale Emirundi Junior ye yasabye bwa minisita nga ye bamumuwe yasabye bonna yasabye involvement y'abavubuka mu government teka abavubuka mu government Lili Pazo yasabye ye sente nga ye nagamba ye akakeba kamuwe tajja bayaye full figure yabadde defending Bebe Cool na Kenzo president ga mbimanyi lekera full figure twachamuzala wanyo sasa and advisor we nendoza agenda kulaba nti advisor nalonda ki azo abimanyi namugamba ndi wabimbuulira dda yendoza yabimugamba dda ate baba omuntu gwobadde omulimu agukolere ate nosanga ne wesanga gwawedde bwajja okola report nga abireke gwawedde nabitegedde yikusasira advising we sitera mulaba naye ku bintu ng'ebyo ate bagwa mu category yemu oli mulala naawo no mulala n'oli anti ngamba bonna bali mu weight yemu yo advisor some advisors are more equal than the others ate my president Museveni omusajja muyaye eriyo ba advisor boba advisor nga boba nane office ku Kampala ku Kingdom Kampala takade ne bayo bano office zabe za mumwa izabwe bazetonderawo wagifuna otya ekyo advisor wagifuna otya bwa wali olegesa eri esigala eri ku mumwa yo gotogenda ku Kingdom Kampala bwabanga yali akwetaaga ennyo nga tewali kopya bulokopya akugama jangu kuwadde office egindi kizimbe gundi kati bano ba Lugunda ba mama Betty Kamya kati bafuka ba advisor wecho wanachiwala nabalabo naba professor Ezra Suluma taye nachiwala nga bamufuula mangwenda nabanga kyali omuto anti yali minister abavuka ne minister kozo omuntu akwalifying okuba minister wabavuka alina kuba na myaka ngemeka kizo banga tekiriko myaka olobocha kati basobola n'okutuleetera enkana Lugunda okuba minister wabavuka basobola abantu naye bamuwulira wano nga balonda omuntu akulira abaliko obulemu nga ayemulamu aba bamulonze be basiru kyogamba kakati gwe njagala kubuuza ne bagamba Kampala Woman MP ne mulonda omusajja ababa balonze simwe muba abalalu naye nze n'abakwano minisita kye bakoze madada minisita abakadde nga si mukadde weyabeera minisita teyali mukadde anti kati ffe kye twewuunya mumanyi okubeera metroni ng'okola ku nsonga z'abakazi ng'ate oli musajja nakyo kyewuunyisa okubeera luli bwalingawo omusajja nga yakulira YMCA ng'alina emyaka 87 ng'ate akulira YMCA
Ogamba nti kakati gwe eri Young Men's Christian Association nga gwolina kinaana kati nakyo nabyo biba bitabulatabula kati bwe batwe babikola wano kati ekyo kyobuuza ekya minisita w'abavuka mbu alina kuba na myaka meka kiyinza okuba nga tekiriiko yo w'abaana ani minisita yemu Ministry ya Youth si yemu neyago Youth and Sports minisita za Uganda ziri bwe ziti Ministry y'abavubuka n'abaana yo bagigateri Ministry Youth and Children Affairs kati yerimu baramu Balugahara kati ate gyogeddeko sports alimu education kati yeri abaki kati eyo minisita woli kubaana wandibadde ne education ne youth kubanga abaana gye babeere akatogo kali mu kirabu Uganda kali Minister of Sports and Education eyo yekulibwa Mama Kataha yewokuntikko naye wakati kata waliwo abalala Kataha minister nkuti the Minister of Education wa my education tewamula juzi nga bafulumya ebigezo waba yafulumya n'ebigezo byaffe bagenda wuwe gye babifulumiza yetatambula baberanga UNEB yesituka negende UNEB lwaki bajoge wuwe ne bafulayo office ya UNEB anti doza adda nebo kibwe bakikola golomula ko ngagenze na anti badera simanyi nti so kati oyo ye Minister of Education wokuntikko naye ayina abayambi kati waliwo ekisibwa John Chrysostom Muyingo naye ye bagiyita Minister for Higher Education ate eno eriyo neriwa mu Ministry of Sports and Education Ministry of Education and Sport kati nejja nebamu obuwakati kati ne ya Higher Education Sports tabamu kona yako Muyingo nga ina waguddewo eby'omupiira babiki naye ate manama ndi gwe gyoli education ate Higher Education mwe muve nnyo sports asinga kati era ne bayongerawo abadusi ba Uganda abasambi b'omupiira bava mu Higher Education kati abo bateekawo minisitule omulala ye Peter Ogwanga gwe ba minister ate bano Uganda ndozo okufuka minister tewetaaga nnyo bintu bingi obyetaaga olina okubanga oli omu ku bantu either government ogicunya nnyo obanga ojagala nnyo ate bw'osirikira eyo teba kumanya so kati singa tebabumpanga naye ndasirika basirika so batuddayo wali mu mbadde nkugamba abayogedde ne bibayogedde tulabye ngebigambo byakasuku byabadde bya ttendo nnyo kati yasabidde abalala kati bana abala gavumenti full figure ye yabadde asima kati atenga omukolo tegwabadde gwa kusiima ng'asiima kuba bebekulu era ne bamusirisa era ne bamukulu nagamba abyo mbimanyi full figure egale it's okay mbimanyi ebyo liripazo ebiwa biwulidde liripazani yabadde yerwanako nga yagamba nti bali tebalina kye bakola tebajja muwa bayaye babbi n'ebbaluwa ze alina ya Jeni Bareke yaki yaze n'ebbaluwa ezisaba obugabirizi obuyambi nazo nazisoma naziteeka wali naye omukulu yamugambye naye amusinkane ku yamusisinkana naye omanyi nze kye nalaba ku Gen. Museveni kye mumanyiko kibi tayagala nnyo byakuyamba muntu kinnoomu ayagala nnyo ng'abantu muli bwamu lwaki omukulembeze alina mu byoba osuubira suubira oyo okuvaayo ng'akuba mu ngalo nga omusomesa nga bamugambye weegatte mweriisa inyuse nga talina wadde akanamunsawo okupazi wano transport g'amafuta bajja gamuwaga akakadde kabaawo bayinza n'omuwa obusatu buli agenda bayinza omuwa obusatu kuba yagambye nti babazaala banaku ennaku erumya oyo bwe yagambye era pulezidenti amubuuza naye ensobi gye yakoze yonna ng'omaze okwogera ebyo ate n'oyambala n'ovuga lengiroofu n'omusuubiza buno bu vidiyo bwali mu kuteeka ku nankadi oyo Gen. Museveni mulowooza mulalu talaba ebyo tabiraba abalimba wano bwalina kamapeesa abiraba yatulaga smartphone ye Jeni Gundi Kamwine alina omuwala we Kamwine ye smartphone ye gwabuuza ebibadde ku social media leero TikTok egambye eki Kamwine n'amugamba baze kuloba Gundi akoze bwati so liri paza amazina atwaka video nga ali mu Njirova naye ndowooza oba president ayinza okumanya nti agomalira g'abayimbi n'ebirungi Museveni tatwala kintu for granted buli kyalabaka kitwala alaba nti kyekituufu Museveni toyinza mugamba nti bebi ng'ayavula ng'akutte ekintu kiringa bomu tayinza kumukkiriza kumutuukiriza atambula agenda ku ntebe ye tatwala kintu tagaya kyalabye amanya kisoboka gwe aho wennyini maama Janet Kataha Museveni oba yabadde agamba liripazo yabadde ayogera ku baana abookya enviiri
kasamula bensinga erimu abasajja bookya enviiri ng'omanya omulembe guvuddewo mwabadde mubameka abazookezza Fulufiga yabaddemu naye yazookya ng'erimu abasajja abookya enviiri bwayogera ekyo Fulufiga musajja mukazi kati liripazomanyize bwe nalabye liripazo nalabadde ndabanga Nalongo Kitone nono langi gyayagala gyagira naye kakati awo byonna byonna biri gye bali buli omu bw'aba kirabye naye nze sikirinaako buzibu oli bw'aba ayagadde yalabamu omulembe ogufudde ekirungi nti abo abaana abakola ebyo babazadde be bafuga kati bwe ba tebabirongoosa babazadde weebali ne bakula nga weebali nga beera nakati bakyaliwo bayiseewo batteeka ekyo tukimanyi omuntu ow'emyaka 4 essaawa zino aba mwana waabwe n'omwana mu 2 aba waabwe kubanga bo batandika okulwana mu 8 era wonna abaana bebazadde awo bonna baabwe so buli alina enneeyisa eri bwetyo product eyo product yaabwe nze siri product yaabwe gweoli wemabegako nabo bennyini batandika okulwana nga wendi ate wabakwatiza nga ndi muntu mukulu natidde notya neŋŋamba Janet talagira enviiri okwokya enviiri kuva atasobola kulagira ebintu byebakola ebyabwe biba systematic tebayinza kulagira bulagizi balenga America ngenekola ekintu tekigwira kiba kiteeketeeke bo kyebakola nga bongeza tinti bagamba nti okutintinga enviiri okuleeta tinti mu Uganda olusasula akakadde kamu kuleeta mukebi ogenda okulaba nga okutintinga enviiri batintingira emitwalo 8 nova kutintinga enviiri nga tobagobye dani okugamba nti mbizza ogamba nti mbizza abantu beebuuza nti lwaki abitujjako gwobiwanika muweno publicity Nateete ye yayogedde ku Sako naye yagambye nti wekitiibwa Sako ziri mu Nateete eyo naye tezituuka abantu bawansi tebafuna ssente tezituuka President abuuza tezituuka oba ntono nti zibulira wakatikati awo Kasuku n'agezako kitangaaza President n'akitegeera era ogambe Kasuku yabadde muntu wa ttendo nnyo yabadde on point bukibuda Kasuku kyakola nga kiri on point ate omanyi nze kyenjagala bumanye omuntu ekintu ky'omuntu obudde buba tebunatuuka butuusi oba lunaku kuba gwe olowooza nti emabega yonna yonna Kasuku baali tebamanyi yali taliiwo naye nga Natasha amumanyi naye kati buli kyagira Natasha yazaga Kasuku anti ogenda okulaba nga mama Janet ekyoka katende ogenda okulaba nga mwami Museveni Kasuku kati obedda n'ebiremye kati ng'oluzungu lwa publicity Kasuku can you rectify nga Kasuku atangaza so Kasuku ebiro bye byatuuse ebiro bye byatuuse bayite ebiro ate ne bw'oyogera otya kati tewakyali kidda mabega era ngamba Kasuku nti oba va mu bintu by'okwekwekerera buli kyokola kikole oba bakusomera mu kabinenti bwe bakusomera gwe mpita buyisi njangu operekiri naye mutyabanga waali mpita wane ne Roni ate mutyaba wa ku kamera naye nze Kasuku tasobola kunneesembereza njasama nnyo nange kati ate yitayasama kati ate yajja kuba munene Kasuku kati munene omuntu asala baminisita bali awo mu kabineti nga bukya bamulonda ekisanja kigenda kugwa kutalabanga ku president Kasuku yakamulaba emirundi 2 mu mwezi gumu kisoboka minisita okumalako emyaka 5 nga talabanga president n'amubuuza nti ate olaba batuka okuwa ambasada ne bagabayo omulala nga tamanyi na kumanya nti eri yateekayo baba bakumanyi kati olwo bakikola bati omusala bagugaba nati office muzikola muti zo sente zigenda kubanga olukuwandiisa gundi ministry public service ye beekumanyi nti oli mukozi wa government naye ye nga takumanyi takulaba oba si abalonda abalonda naye nti alonda omuntu omu alonda abantu bangi ate mu bintu byalowoozaako gosooka ne weepima nti nenkana ki ku byalowooleza eggwanga mwangambye ministry si kyamaanyi gyali ministry terina kyemu olinayo ministry gy'omanyi nti esobola okukola ekintu neyeemalirira n'ekimala we shall contact the president Mr. President ne bamubuuza n'abasalirawo n'agamba nti omanyi bwe tuba byanjigiriza tukyuseemu tukole ekino kati nga ne curriculum be balina mwebuuzaako kubanga ali knowledgeable n'abagamba nti ekyo singa mukikola muti kijja kutambula kiti era olaba ye bwe yalaba nga abakola curriculum bavuya
n'asooka ayita mu bitundu ng'agenda atandikayo gundi ze za vocation ng'azi akola workshops na biki nga bano bali eno batagala ate tujja Kasuku kati ebiro bye byatuuse Mungu akukwatireko yamusabye Janet amufukire jjajja yasabye ne Janet amufukire jjajja byonna ajja bikola jjajjawe yakafa babadde bagira nombo tewakafira Kasuku mulekwa bannaye temumusumbuwa nnyo mumuleke ali wakadirisa ayitaawo bwe kiba kisoboka bakuwe entebe ng'otuula wali ku nankani okulira mu Bank of Uganda ng'otunula kuziba bala wali manyi tujja kufuna mu kyalo bajja muwa kati oba onoonya baminisita ng'oyagala kuwa Kasuku minisita omuwa ministry ki Kasuku omuwa ministry omuwa ya information eno gye bawa omuwa ministry ya information agikola bunjo naye ate Kasuku nze kati awo nno ngenda kuwa ekifo naye munna ngenda kuwa ekifo Kasuku muteeka mu UCC akoleyo ki UCC ekole UCC byampuliziganya kale ajjawo Nyombi Tembo alowooza lya anaasembayo UCC neevaawo okugibeeramu neevaawo nga bwe yasa tebajjawo Mutabaazi bamugjawo yafa ane Mutabazi ne yavaawo baddaali nga banoona avaawo kuba Nyombi Tembo yali abaddeko wa ICT oba bamuwe ya ICT Kasuku ICT eno gye baateekamu Mama Nabosa ffe tetumanyi gye gwe baateekayo kuba ne Mama Nabosa era yasanga ye yaliyo naye ane president naye kati omukyala ng'oyo myaka 87 moota minisitule ya ICT tamanyi na kunyega smartphone ate kali yayino gyenyiga talina permanent secretaries eyiye simu y'omunga eyiye nakyogamba oyo omukazi ayinza okuba nga asobola okutegeera smartphone oyo alagamba nti kakati gundi tanyiga simu ye gundi Joe Biden ate bali kati tobateeka ku level yaffe ate ffe bali ate bo be batabimanyi tuvola babikola gwe bagambye nti ino factory ebeeramu Biden yagibeeramu omuntu akikola bulala nnyo baba balala nnyo kiringeze emmundu na bikina bikibolabe America byekola golowooza nti nno babikolera mu gundi mu Pentagon gundi gyafugira so Kasuku bamuteeke mu ICT oba mu UCC abeereeyo naye kati Kasuku abeera mu anti ajja kusobola okulambika nga byalambika abitegeera naye kati Kasuku abeera mu UCC ku content gwakola asinisa abantu ebinnyo akola ki anaayita atya otusamoninga okubuulira gwolowooza nti omuntu togenza okwata omubbi n'omuwakuuma ebbanka bwe baali baagala okumalawo ababbi bakozesa basobi ababbi era waliwo ne gavumenti weyafutukidde ekiseera neeno yayega omu ghetto negakwasa emiggo bwe baali baagala waliwo ne banoonyako bamalaaya waliwo ne bawako bamalaaya waliwo ne bawako ababbi naye era tebyabira successful ate ababbi baggwawo bwe bakuba ababbi bamala ne babamalawo babalemwa gundi bwe yatandika Wembule bakozesa baki bakozesa babbi wali tosuula ne ssente olina akuyita nti zigguddeko Wembule yafumula ababbi osaaga nakakati wo nga bwakedde ku makya nange ne baginkwasa Wembule ate bankwasa Wembule bagamba nti tetwagala babbi nguudo abo bateeze bantu wano gwe mugamba ndi muzeeyi gwe sirika gwe nga bagambye nti situagala gwe sirika mukama wange tobaagala nti nze mbamba malawo nti ye nkuwadde with full authority njagala omumalirewo ababbi mu kibuga kale mukama wange owetaaga kina kyokumalawo ababbi resources nga bagamba njagala emmotoka bazimpe ze naakozesa na sente zisasula benkozesa period ne mundu zange ozimbi ebisigadde obindekere kyogamba operation kubala babbi kagato ogisobola ebyo ebintu bye nali nkolamu wali mubbi nze nali mu security mu G8 naye omubbi wano nga ali connected anti nze obwoba connected gwe nkukuba connection neevaawo tebaye ebyo nti nkututte enkya gundi agambye oyo no tokola bino nti tukudde ekikwekweto waliwo yali omusajja yali ali mu by'emipiira wano kabuseneni tebamutira mu babbi teyali connected gwe kikyo tobeeramu nno tuyodde ababbi enakawa ate bwe tuba tuyodde babbi baŋŋamba nti tebabaagalawo ate gye tubatwala bukola yonki
batakyayagala babasinza ku kooti nakawa omubbi ate tebamutwala eyo bwebagamba omukulembeze bwabagambye ntakyabeetaaga ayagala baggweewo. So you eliminate them. Eradicating, so say eliminate. Eradicate. Chogaba government ina abantu baina mutima nga gwe. Anti abantu ababeeri ekikulu nti ebifo ebisinga obungi tebiwa abantu lwa busobozi bwabwe. Bibaweebwa lwa kubanga be baliwo ate baana ba gundi mwana wa gundi tanafuna mulimu. Ababisobola weebali n'ababirimu ebibeta. Nze twatwalibwa mu bitundu gye twatwalibwa. Mu 85 nga ababbi basula awo nsambi awo wonna waliwo bayita mu kamwanyi kikuba mutwe omumwe kati kinyolo kisugu nga muli ababbi bayitirivu ekitoogo ekyo ekyeggaba ekyo kiyita mugende bunga awo nabawo wonna nga muli ababbi bayitirivu ne bajja kuggwamu ne mbakola mumpa obuyinza. naye kiyogera kituufu kubanga nzikira mu biseera bya Wembley yali yakayanja yali yani kayanja yagiri Wembley eyo yafaakuza omubbi buli bwe yali bakuba babbi waffe eyo ate ye yakubanga mu ngeri eswaza nga bakuba akulekaawo kakati tetukola kintu nsobi yonna. Nze waliwo ebiseera bye twakwata abamu awo mu kamwanyi ugenda nga ava banajembe bava kiwunya nga buli omu gye tugenze gye tumuleka ndi bannayo wuyo ababadde n'omugundi tabani wa gundi kati ababbi mubamalayo bwe muti. Njagala kusembyayo kino tuwunzike leero. Natasha sister Natasha nze kati sister wa kati gwe aba muwalawo Natasha Karujiri abadde over the years abali tali mu system kangambe nti twete tumulaba mu system of course tugamba tabadde mu naye twete tumulaba ku front line tulowooza nti kakati azze era ye line gyakutte y'abavubuka anti temulowooza bulowooza buli omu waliwo walabira ekintu ekitukira nga kyasobola kifaanana nga gwe kati bujja kukya ku makya bagenda okulaba ng'ovudde mu bino by'olimu nga otandise okulima abalimi babuuze nti naye yazze mu kulima kati yamaze abadde asitadinga ye takola kintu kyatasitadinze ebbanga lyamaze akisitadinze n'akiraba nti bw'anaaba alina asobola okwogeraganya n'abavubuka abo ayinza okubeera nabo ne bakwatagana bulungi ate n'omuwulira amanyi abantu bawulira nnyo omuntu egimenti kyekiyitambala kyeyasabye tufunire abantu abagwa mu myaka gyaffe naye kakati ogambe lwakala lugundo muwadde kuba wabavubuka lwashande kati lwashande omugambye nti agwe kakati gwe w'abaana tamanyi n'abaana bye bazannya kati abaana babe nga baagala kuzanyisa bigundi bino bitaapu ng'abagambe nti abaana bazanya n'ebyo ebintu ebyebbeeyi nga yalabaki naye kati obuliwo omuwa egimenti we awulira mangu kyagamba gwejjolaba abaana abato bwe babeera bonna nga tewaliwo na kulonda oba ki beerondamu bokka omuntu abakulembera ate ne bamuwulira era ndowooza walabye abavubuka bwe babadde olw'okuba Natasha yeyabakuŋŋaanyiza beerondamu kasuku okwelooza yeeronzeemu ati abayogera buli tulaba nga buli bamu beeronzeemu bokka abayogedde balabye nga mu bonna abaliwo abajja kubakira eyo ye egi olw'okuba egimenti yeyabakuŋŋaanya so aba asobola so Natasha ajja kuyambako mu mbeera eyo oba mu layini eyo era yalwa nawo biri byonna bayolona nga balimu Brian White baani singa si papa singa Natasha yali atandise everything will be okay by now strategy yali nkyamu anti kyebagamba nti waliwo kye bayita okukola okuddira abantu abatuufu n'obateeka mu bifo ebikyamu ate nodira abantu abakyamu n'obassa mu bifo ebituufu bali babawanga sente nga bayiwayiwanjiwe baziwa ku street bakuba abantu masasi batambula motoka za pay ate kigasa kyo okugula emmotoka 3 ezebbeeyi Natasha tasobola kugula motoka 2 naye olowooza lwaki yasazeewo ayite bantu abo so si papa yatambulanga n'emmotoka 15 ate n'olumbagana ate abantu be baagala ozze ate obakoleko effujjo olowooza Natasha tasobola kugenda wali bantu ngaabo kubakolako fujjo akisobola naye yamaze kusitadinga n'ategeera how to do it bano bajenzi bano abaana bano myaka 27 mbazza ntya ku mulamwa era bw'oba toyagala kwogera n'abakulu era nabo abakulu olina bo basindikira ali mu myaka gyabo era naye akolera ddala ebyaffe akasimu ke kabeera wali ku stand kabeera ku nakayenga kali kuli era ojja kulaba nti bano banne buli kyaboogera kimusesa naye nga bali bamaama bali bwati
nga tebibasanyusa bagamba nti bano beeyogezaaki naye nga ye ate anyumirwa ebintu bya agi nze muwala wange yanzijako essimu yange yangamba daddy that phone is not for your generation mutabani wange yampeereza iphone nabeera naye ennaku ezi naginzijako essimu si ya bbeeyi si ya mulembe gwange nga yo yamaanyi naye nga tojja kugisobola nti nga generation abaagala iphone si bebanze nze bwe baba bangulidde essimu nga smart sifaayo obaki oba iphone naye ate oliba omugulira iphone n'omugulira Samsung n'omugulira gundi Redmi n'omugulira ani yagamba njagala iphone so twebaza Natasha Ssebo nyabo webale kukiyingiramu kino ekintu osangana n'okuba nti amanyi ani gwateekwa okufuna kuki na di na wa ate alabika ali accessible anti mwangu nnyo ate yesi siraba ate bino kulemererwa nti ate ebikono byasuse ebikono bingi talabika ate mugezi nnyo mu ngeri emu oba endala nti bw'aba ayagala kasuku era anoonya paka ku simu ya kasuku lwali bayagala kagatto era agenda kunoonya kagatto kisajja kye bayita kikagatto era agenda kukinoonya paka lwali kigwako kindeetereko wano naye bwe tukayo ne mala gamba muzeeyi Museveni nti nze kagatto agenda kufa abako byajjukira agwe kagatto bulijjo olirudda ensi yakukubirawa nti yankubire ate nga nze ebintu byose bisobola sola byagobagana nabavubuka nebeerera eyo ndi luweero wange kale katulaba bakuleete wiiki ejja bakuleete wiiki ejja muzeeyi siwulidde bulungi nga publicity yabuuza nti bituufu muzeeyi ogambye bandeete sikiwulidde kyogambye bakuleete mukolagane na muzeeyi erinyinza okubulwa entambula etuuka we banansanga awo naakusimbayo akamu kwanza kwakamu yo bashuwa kaba buli atuuseewo kabaawo kati just communication yesimu yokubaako bwaga nti bakuleete abanakukubira enamba bebagitutte ate sikutukaine bateekawo mulala omanyi nabo bayaayi kagato nfaananaani kati nze bakutumye kagato ng'otwala gundi kasuku gokiba nti abavubuka basobola okubanga nawulirako mbu bamutega amawulire agatali geggo mubamukubira kopi eyiye twagabye PDM miliyoni 600 nga tewali zagabiddwa ye naasoma abo nga amayige matuufu abo abaana bayaayi baluwa omusajja oyo mugezi naye mwagabye nti enowa enanjwenge tyokali akubira alasisi waayo kagato oliawo nanjwenge ntyesebo aba PDM bazeeko mukama wange twali tubalabyeko sikimala ate siyemuyekera yaba amaze ofuna gundi awo tomuzanyirako tomukolerako bintu byannanga poza abantu majjukiza bannange nti bicycle kiki wali kakyaliyo mulungi nnyo abantu ate bamwetanidde nnyo naddala mu biseera byawulira mbu kaggwa ku store naddayo mu kyalo bwe ŋŋenda mu kyalo ndeeta buli kikolo era ebikolo byatuuka byonna kati we kali mu full swing n'abantu ababadde waliwo deliveries ezibadde zitanagenda zigendagenda ddala Canada ne USA waliwo emisoso egibadde gikyalemesaawo eyabya ekigenda mu Middle East kati embeera eriwo mugiraba mujja kugira mulindamu naye abagenda e Bulaaya bo ebyabwe bigenda n'abagenda mu side mu Australia wawa ebyamwe bijja kubanga bigenda ojja kuba essimu 0752 amakago galeme kufa obufumbo buleme kufa mukyala waleme kuyisaamu maaso nakulengeza girlfriend waleme kutwala ndi oyo naye talina kiddako manyi bagamba tolina kiddako kuba oli yagenda nantwala simanyi twagendeyo simanyi mu Uganda mulimu gye bayita Miami Beach gyeri eyo eri neddambu owetera buwama eri ku Masaka Road ewetera buwama eyo bunjako njiraba ku social media mbu twagenda twamalayo ennaku ezi nakomawanga wadde okuvaamu omwasi golowooza nti bino omanyi abantu bazuukuka ku majana neyegololamu wadde nga tasobola nakufuuwa kando bakanga ti kugamba omuntu nti omusajja nti tosobola kugira nozikiza kando nga wegiramu ati gwoba oli ku kijangu nkuwa bicycle kick ojja kubanga oterere obeere nga okugulu kwa tripod ensi ekutyemu kyalo wagambe nti oyo tawena nze nange ngenda emboozi za saluuni zigwewo emboozi ate mu saluuni kati buli wempita nina mwe nagenza okusalira enviiri oyo nti yakola kyoyo byali biganye ebyabaze era bwoba olina embeera nga eganye musawo we
oyo yatereza amakaga oyo yeyo nembeera munnange eriwo kakati so bya ako kakato mukubire esimu gibasomedde 0752 4 3 kagato omufunira okwo kabaisolo kikakutuukako buli wamu woosinzidde oba oli wala ajja kasa ku baasi oba oli wano mu kibuga era kajja kutuukako mu mbeera yo wawuddeko ku gundi katono nnyo olutalo lwani oluwono omukyali yawangudde e Kampala ajatimisa kabanda noono omukyala we Kawempe gundi Madina Sereko alla bombi ba movement betwalaganya nti omuki anti ndowooza ono bagenda mu obwa minisita Madina ati yabitegedde ati obwa minisita ogamba nti obwa bintu basooka bidiscussing ko mu kyalo wolokosa abaawo wabaawujukira ababira bamu naye kati bwemba minisita kabanda nga ndi minisita ate nga sinze prime minister nti nze nkolire nanka za government ebyo sibigenda mu minisita kabanda ate asirikeko avuma buli kiramu aleme kuvuma oyo mukyala muntu mulamu mukyala mukulu ate n'okuba nti abantu bamuwa ekitiibwa ne ministry gyalimu mu Kampala saako n'okuba nti ate gwe oli MP muli ba MP ate muva mu kibiina kale ate basuubira nti gwe engeri gy'oludde mu kintu ekyo wandibadde nga ate muzeeyi bw'aba akuwadde era asobola okuba n'omulala kuba yasalawo ye kati ono asinziira ku kimuvumisa munne mu baludde n'entalo zaabwe mu NRM awo baludde nedda kati ekyo kyangu nnyo mu NRM mwe muva omuntu asobola obbatuuza ate mbusimaine seneza PDM bwezajja mu minsa yazuwanga muganda oyo minsa kati gundi aleme kulondoola ze Kampala wa Kawempe manyina lulu ate kuba kuwalamba ala yetabirimu abamanyidde nnyo ate bwogamba nti seneza PDM zajjanga ng'ate gundi minsa aziwa baganda ebyo si abyogera ebijasi biri wano mu kibuga Kampala kati ensonga ebatawaanya batuule nga bo kijja kulabika bubi nnyo abantu kibiina ekimu nga muyombagana nga temuna banakulayira bwe banalayizaamu omulala bajje balayizeemu gundi gwe leekaana balayizeemu Lubongoya balayizeemu wano Lubongoya eri balabuzeemu Dr. Gundi Dr. Loy actually mbu ne mu Kalulu mwennyini lyala forms zaani za Nyanza nti Nyanza yali avuganya ne Madina mbu ate gundi oyo minsa yali azikuŋŋaanya minsa yadda muleme kulimba abantu ate lwaki kisoboka nga ate minsa kabanda ye yesimbirawo Kampala Central ntayinza genda kunganya diara form za mu Kawempe bye eyo Dr. Richard Senjobe wawali ku Beaver House akubidde agamba genda yogwa n'okusomozebwa simanyo inabi alsazi simanyo ina ania wine nyengo zikuluma emikono gikuluma wafuna olubuto lukugulumba buli wotuuka buli wotuula amagulu kyasobola kutambula gakuzimba gakumeketa emutwe gukuluma buli kimu kikuluma mu mubiri gwo genda wali Mengo wa Dr. Senjobe ku Beaver House bamukubire ku simu ezo ziri wansaabo ajja kusobola okukola ki okuteekateeka oba okujjanjaba ng'akozesa obutonde kubayita nga buno kojja bwakozesa butonde temuli mukerenga mmere eddagala mmere mmere eddagala mmere jjajja okukozesa gwobeeraawo n'ebintu n'okulya okwo okufuyiza tomanya endya gy'olyamu ekulwaza ate endya gy'olyamu n'ekuwonya obulwadde obwajja olw'okuba olya bubi kati wetaaga omuku gwakuyambeko ye nga Dr. Senjobe akugambye nti bw'olya kino kikutuusa ku kino singa oba olwadde kino bw'olya kino na kino buno obulwadde bugenda ate weewale nnyo okubeera nga tokola physicals weewale n'ekyo kyonna kola physicals kubanga kulya mmere n'otula mu office n'otula essaawa mukaaga oli naye juice akusanzaawo amataga akusanzaawo baleese enkoko baleese biki oliiraawo obona olw'okuba entebe egonda otudde ogudumadde ekyo si kinene egudumala nti kwe kubanga otudde tovaawo ozimbulukuse waliwo kyolya n'okogga bw'ova mu office olinya lift paka wansi n'olinya motokayo ate motoka lift eka mu basement nga gye wapaakinze ate kale mubeere bulungi mweraba